okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi wa 3ABN TV njaga kulamusako enkyene ya leero mu linnya eddonjenye lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wasuza otya ssebo naawe nnyabo waddeyo ebiseera okukeerera ku puroguraamu eno okulaba nga weefunira omugaati ogw'okunkya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Njagala okutegeeza gwe wenna tulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo afaayo nnyo eri obulamu bwo. Si nsonga mbeera ki oba ki, naye mu mbeera yonna Mukama waffe abeera wamu naffe. Pawulo abuuza nti kiki ekiritwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku, njala oba kufa? Naye amaliriza agamba nti ebyo byonna tebiyinze kumwawukanya n'okwagala kwa Kristo gye tuli. Kale muganda wange kyenva ntwala omukisa guno okwanirizaako nate ate nenkusaba tutambulire mu kimu tusobole okulaba nga ffembi tuganyirwa mu nteekateeka eno ey'olunaku olwaleero. Erinnya Ssemambo Peter aliwo enkya ya leero okulaba nga nkutuusaako obuweereza kufaanana nga buno. Tukyali mu kitabo kyakubikkulirwa nga we tutuuse tuli mu ssuula ey'okutaano nga tugenda twekenneenya ebyali mu kifo ekitukuvu mu ggulu. Biki ddala ebyaliwo era kiki kye biyinza okutegeeza eri obulamu bwaffe mu kiseera ekyakaakano ng'ensi eno tumanyi nti eri mu kuzingibwako. Kale nga tetunnaba kweyongerayo kankusabe weewombeeke nate tuweeyo okusaba. Omutukuvu Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza kubanga ne leero omukisa ogutuwadde enkya eya leero okubaako ekyokulya kye tukeererako eky'omwoyo. Kyetuva tusaba nno Omwoyo Omutukuvu kubanga yaluŋŋamya okuwandiikibwa kw'ebigambo bino abeere wamu naffe nga tuyiga, asobole okutuyigiriza ebikusike ebiri mu bigambo bino mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kubikkulirwa essuula tuli mu yakutaano. Tugenda kutandika nga tulaba olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Ekyokuyiga kiriko omutwe gugamba nti akabonero k'obuwanguzi. Akabonero k'obuwanguzi. Kubikkulirwa 5 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Bayibuli egamba bw'eti: najja n'akiggya mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo, ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bivuunama mu maaso g'Omwana gw'Endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, kwe kusaba kw'abatukuvu. Olunaku olwajjo twalabye ensonga y'Omwana gw'Endiga oyo eyattibwa ng'alabika wakati mu kibiina kino ekyali kitudde mu maaso ga Katonda, nga malayika agezaako okutegeeza Yokaana nti ono gw'alabye yalina obuyinza era ye yawangula, asobola n'okubembula obubonero ku kitabo ekyali mu mukono ogwa Kitaffe. Kaakano olwaleero tulaba ng'Omwana gw'Endiga ono ajja ekitabo kino ekirimu ekitabo kino ekyali mu mukono gwa Katonda, ate oluvannyuma lw'okukitoola mu mukono gwe ne wabaawo okutendereza awamu n'okusinza ebyabeerawo. Jjukira nti bwe tulaba siini eno eyaliwo mu ggulu,
Yokaana agiraba n'alaba nga waliwo akasiriikiriro mu ggulu nga buli omu kiki ekiddako ani anaakitoola ekitabo. Omwana gw'endiga n'alabika. Bw'akitoola okusinza kuno ne kulyoka kutandika awamu nga basinza omwana gw'endiga. Twagala okutunuulira bino byonna ebyabaawo kiki kye biyinza okutegeeza gye tuli mu kiseera nga kino. Omwana gw'endiga ono nga bwe twalabye ejjo si mulala ye Yesu Kristo, era yatoola mu mukono ogwa ddyo gw'oyo atudde mu ntebe. Ne kiraga nti yalina obuyinza, era nga n'ebyali mu kitabo omwo ebikwata ku lulyo lw'omuntu yali abirinako obuyinza. Mu bufunze akabonero kano tusobola okakwanaganya n'olutalo olunene nti Adamu bw'awaayo obuvunaanyizibwa bwe yali akwasiddwa obw'ensi eno n'abuteeka mu mukono gw'omulabe Sitaani olw'oluvannyuma lw'okuwuliriza ebyo bye yali amugambye, n'asalawo okukola nga Sitaani bwe yali amugambye. Yakwata ebisumuluzo eby'okufuga n'okulabirira ensi eno n'abiteeka mu mukono gwa Sitaani. Yesu Kristo nga bwe twalabye emabegako awo nti ye yekka eyali asobola okuwangula omulabe Sitaani, era akabonero kano ak'okutoola ekitabo kaali kabonero akalaga nti awangudde omulabe Sitaani, era akyasobola okutwala obulyo bw'omuntu okuva ku mutendero ogumu n'amutuusa ku kulokolebwa. Omuntu ono n'abeera nga mu Kristo naye asobola okuwangula omulabe Sitaani. Okutoola ekitabo kino kabonero akalaga nti Yesu Kristo obuvunaanyizibwa n'obuyinza obw'ensi eno yali amaze okubujja mu mukono gwa Sitaani n'abweddiza. Bwe tusoma mu kitabo kya Yobu essuula esooka erirwa 6 n'okweyongerayo, ne mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olusooka okweyongerayo, tulaba abaana ba Katonda nga basisinkanye Katonda, naye mu bo ne Sitaani n'agenderamu ng'omukiise eyava ku nsi ayogerera abaana b'abantu ng'atutte ekifo ekya Adamu, kubanga Adamu yali amukwasizza ebisumuluzo oba obuyinza obw'okubeera omukiise w'ensi eno. Tulaba ng'agenda. Naye Yesu Kristo okutoola ekitabo mu mukono gwa Kitaffe, ekitabo ekikwata ku lulyo lw'omwana w'omuntu n'okulokolebwa kwe, ekitabo ekyali ekiraga essuubi ery'olulyo lw'omuntu, yalaga nti omuntu ono amaze okumuggya mu buwambe n'obufuge obwa Sitaani. Mu bufunze Yesu yali amaze okweddiza obuyinza, era ng'okuva mu kiseera ekyo ekikolwa ekyo kye yakola kyali kiraga nti kaakati ye mukiise ow'olulyo lw'omuntu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti era oluvannyuma lw'omusaalaba Sitaani yali tayinza kuddayo nate kukiikirira lulyo lwa muntu mu ggulu, kubanga ebisumuluzo byali bimaze okumuggyibwako Mukama waffe Yesu Kristo. Tukiraba mu kabonero kano ak'okutoola ekitabo mu mukono gwa Katonda, era akabonero kano kaali kabonero ak'obuwanguzi eri omulabe Sitaani.
era kaali kabonero akalaga nti saddaaka ya mukama waffe Yesu Kristo yali emala okuwangula omulabe n'okumuweesa obuyinza eri ensi yonna na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Era olwa saddaaka eyo ewa Yesu Kristo enkizo okuyimirirawo ng'omubaka ow'abantu. Kyova olaba nti bwe tugenda ne tusoma mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka, Yokaana ono era Yokaana y'omu awandiika ku bikkulira wano mu Yokaana ebbaluwa esooka ssuula 2 olusooka agamba nti baana bange abato mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi, era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu. Abagamba nti kaakano Sitaani si yabakiikirira mu maaso ga Kitaffe wabula Yesu Kristo omutuukirivu yatukiikirira. Kubanga jjukira bw'osoma ku bikkulirwa 12 ojja kululaba ndowooza tujja kisanga mu maaso eyo gye bujja. Bayibuli eraga nti ogusota Sitaani ye yali aloopa baganda baffe eri Katonda. Kati Sitaani ye maaso ga Katonda aloopayo buloopi. Babakolayo bati tebakyawulira biki era olaba bw'agenda maaso ga Katonda ku nsonga ya Yobu agamba oyo Yobu gw'omuwadde bino ne bino ne bino kyova olaba nga akwagala, kale gwe bimumpeemu mukwatemu olabe n'abimuggyako byonna. Naye ate ono Adamu owookubiri Yesu Kristo bw'agenda mu maaso ga Katonda okutukiikirira agendayo kutuwolereza. Kyava agamba mu Yokaana essula 3:17 nti sajja mu nsi kusalira nsi musango naye wabula ensi erokokere ku ye, erokokere ku Yesu Kristo. Ekigendererwa kya Yesu Kristo mu kubeera omubaka w'olulyo lw'omuntu eyagwa mu ggulu kumuwolereza so si na kumusingisa musango. Ekyo nno mukwano gwange mpuliriza kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe nange bwe tumusango bwe gunaatusinga kijja kubeera ku ffe naye so si ku Yesu Kristo. Ffe tujja kuba twesingisiza omusango ffekka kubanga ye Yesu Kristo maaso ga Katonda aliyo kutuwolereza. Yokaana atugambye nti tulina omuwolereza eri Kitaffe ye Yesu Kristo omutuukirivu. Kale nno mukwano gwange mpuliriza akagamba ako nsaba kakusonsomole. Kakusonsomole okatambulireko obeere nga weesunga buli kiseera okubeera ng'olina enkolagana ne Kristo kubanga ye muwolereza ali mu maaso ga Katonda waffe. Era tulaba mu nnyiriri zino nti oluvannyuma lwa Yesu Kristo okutoola ekitabo waabalukawo nate mu ggulu ekikolwa eky'okusinza kubanga Bayibuli egambye nti ebiramu 4 abakadde 24 bonna ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga ne bamusinza. Akabonero nga bwe tugambye nga nabo bagamba nti yes omwana gw'endiga akikoze, awangudde omulabe Sitaani kawenkene, olulyo lw'omuntu lufunye essuubi ery'okulokolebwa, ne bavuunama ne basinza Yesu Kristo. Simanyi gwe ensonga ki ezikuleetera okusinza? Kyonna ky'osinza ddala ziyinza okuba nga nsonga ez'amazima. Osinza olw'okuba gw'osinza alina akabonero ak'obuwanguzi. Abasinza Katonda tusinza tuvuunama mu maaso ga Kristo kubanga Kristo alina akabonero ak'obuwanguzi kubanga ye yayinza okutoola ekitabo ekirimu ebikwata ku lulyo lw'omuntu. Singa tekyali ekyo, singa tetulina ssuubi lyonna. Kale tulina okubeera nga tulina ekituleetera okusinza. Waliwo ekintu ekirala
kyetulaba mu kiseera kino mu kanyomero kano nti wakati mu mbeera eno ey'okusinza ate bayibuli etugamba nti ebiramu bino n'abakadde buli omu yalina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane bw'osoma olunyiriri olw'omunaana. Era bayibuli netugamba nti okwo kwe kusaba kw'abatukuvu. Kaakati nno luno olulimi omuntu amanyi kubikwata ku yeekaalu ey'omu ndagaano enkadde yasobola okutegeera obulungi olulimi luno olw'obubaane. Era ennaku zivudde emabega mbadde nzija nkulaga nti omukolo guno gwali mu kifo ekitukuvu eky'omuggulu so si ekisinga obutukuvu. Naye lwaki kati leero ensonga lwe tugibikkula nti bwe tugezaako okujjukira mu ebyo ebyabeeranga mu yeekaalu gye tusomako mu ndagaano enkadde, ekifo ekitukuvu n'ekifo ekisinga obutukuvu buli wamu waabeerangawo emikolo egikolerwawo. Naye omukolo guno ogw'obubaane gwabeeranga mu kisenge ekisooka eky'ekifo kino, ekisenge ekisooka ekya yeekaalu kye tuyita ekifo ekitukuvu. Omukolo guno mwe gwabeeranga ate nga bayibuli etulaga bulungi nnyo nti yeekaalu eno kyali kifaananyi ekya yeekaalu ey'omu ggulu. Ekitegeeza ne mu ggulu waaliyo yeekaalu eyeefaanaanyiriza ddala n'eno eyabeeranga ku nsi, naye ng'ey'omu ggulu yo teyateekebwawo mikono gy'abantu, naye nga baakoppa kweri ne bazimba eno. So omukolo guno ogw'obubaane ogwakolebwanga bakabona mu yeekaalu eno gwakolebwanga mu kifo ekitukuvu. So n'omukolo guno gwe tusomako mu kitabo ekyakubikulirwa essuula eno ey'okutaano nagwo gwali mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu, kubanga ekifo ekitukuvu ekyo mwe tulabira obubaane nga bakabona baabooterezanga ku kyoto nga batunuulidde ejjigi eryawula ekifo ekitukuvu ku kisinga obutukuvu, ng'awo we baweerayo ekyoterezo ekyo eky'obubaane. Kale olw'ensonga eyo tutegeera nti omukolo guno ne kitaffe Katonda namulondo ye yali mu kifo kino ekitukuvu, era nga n'ebiramu ebina bye tusomako wano, ebiramu ebina awamu n'abakadde 24 bonna baali mu kifo kino nga mwe batudde. Yesu Kristo n'alabika mu bo n'atoola ekitabo. Naye obubaane buno tugambiddwa nti kwe kusaba kw'abatukuvu, ekitegeeza nti mu mbeera eno ey'okusinza mu maaso g'omwana gw'endiga, essaala zino mu kifo abatukuvu bano ze baalina kaali kabonero kakulu nnyo mu kusinza kwabwe. Era essaala z'abantu ba Katonda zino zaali nkulu nnyo, era tusobola okugamba oba oli awo zaalina akakwate ku kitabo kino Yesu Kristo kyakwata, kyabembulako obubonero, zaalina akakwate. Kyova olaba nga tugamba ekitabo kino ebintu byonna ebyalimu biteekwa okuba byali bikwata ku lulyo lw'omwana w'omuntu n'engeri gy'ayinza okulokolebwamu. Kale kino kiraga bulungi nnyo era ne kituzaamu essuubi nti essaala zaffe ze tusaba nkulu nnyo eri Katonda waffe, kubanga tukiraba bulungi nnyo nga ne bano kyeyoleka mu kusinza kwabwe nti essaala zino balinga abaziteeka mu maaso ga Katonda. Kale tulina obukakafu nti bwe weegayirira Katonda olw'obulokozi bw'omuntu, mukwano gwo oba owooluganda
Mukama awulira. Muganda wange, tulina ebintu bingi nnyo bye tusabira ebitalina nakakwate ku kulokolebwa kwaffe, naye Katonda n'abiwulira n'atuddamu. Kiriba kitya ate singa tusabira obulokozi obw'omuntu omulala nga tusabira omuntu ayinze okulokolebwa? Kale nno olw'obukakafu obwo bwe tulina nti Katonda addamu essaala zaffe, kyova olaba naffe tuba n'obuvumu. Bebulaniya essuula 4, njagala nkusomera ennyiriri zino wamma naawe oziwulire. Bebulaniya essuula 4. Bebulaniya essuula 4 olw'15 ne 16. Bayibuli eyogera ku kabona asinga obukulu. Egamba nti kubanga tetulina kabona asinga obukulu atalumirwa wamu nga ffe, naye eyakemebwa mu byonna nga ffe, so n'atayonoona oba nga talina kibi. N'agamba nti kale tugende n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Tugende n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tuyinzenga okufuna okusaasirwa awamu n'ekisa mu kiseera nga tubyetaaga. Tugenda tutya eri entebe ya Katonda? Tugendayo kuyita mu ssaala ze tufukamira wansi ne tusaba ku lwaffe ne ku lw'obulokozi bw'abantu abalala. Ebintu byonna ebisinga bye tusaba bukunkumuka, naye essaala gy'osaba olw'okulokolebwako n'okulokolebwa okw'omuntu omulala bwe kiba kijjulu oba oliiridde ddala. Kale nno mikwano gyange, obuvumu tubujja wa? Tubujja mu kubeera nti ekifaananyi ekiri wano kitulaga nti Katonda awulira okusaba kwaffe. Bayibuli netugamba kale tugende n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Njagala kumaliriza nga ngamba ebigambo bino nti tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo, tumwekwate. Ekyokubiri, tuweeyo okusaba kwaffe mu maaso ge. Katonda waffe mwesigwa era yeetegese okuwulira okusaba kwaffe. Kale toddeeyo embeera n'ekusukkako n'obulwa ekyokukola ng'ate ekyokukola kyangu ate nga weekiri ate nga kikola. Kwe kugenda ku maviivi ne tugenda eri entebe ey'ekisa ne tusaba Katonda atulokole mu bulamu obw'ensi eno, tuvemu nga tuli bawanguzi ate nga tuyinza okusikira obulamu obutaggwaawo. Yesu Kristo Mukama waffe yawangula, ali mu ggulu ku lwaffe, awuliriza okusaba kwaffe ate nga bw'atuwolereza. Kale siina ddiiru ndala yonna nnungi kwenkana eyo gye nnyinza kukuzigirira. Teriiyo. Osobola okunoonya endala zonna, naye nze nkyene ya leero ddiiru gye nkuzigirira ya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwekwate ajja kuwanguza. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Tukwebaza Ayi Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, weebale okutuwa omwana gw'endiga ogwa Katonda Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale olw'okuwuliranga essaala zaffe. Weebale kubanga oyo gwe watuwa yayinza okukwata ekitabo ekyo, bw'atyo n'azzaawo essuubi eri olulyo lw'omwana w'omuntu. Kitaffe omulungi, tusaba oyongere okubeera wamu naffe, oyongere okukola enjawulo mu bulamu bwaffe, otuyigirize nga bulijjo okusaba ennyo olw'okulokolebwa kwaffe ate awamu n'okulokolebwa kw'abantu abalala. Beera wamu naffe mu lunaku luno, katutambule n'okukkiriza nti owulira era oddamu okusaba kwaffe mu lunaku luno kwonna kwe tunaateeka mu maaso go mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo
kyeyongere gy'oli. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.